kulubirwa kusatubera ne mwami Tamale mirundi kitalo nye kyaji katongo naye newunya nze ddame lyange ligamba nabe nagoba okwatu wabukedde ewange bamukubanga ne bamuttirabo yes banga you see you people abantu bekibakola obi emusonyi wano bokedde yakola kinene nnyo ne New Vision okutuula butodo ate zitya okwabo nga mbadde baana bakanongole nalinyewa mutwala akagudde ani lukwaviryasi ebive ku baana bajja obutoda vali bajja obutoda nina likodde na information balimba president ababutoda balina omuganda bagala okusponsalinga aje kuba president nga tekyali olw'ensonga ababutoda bayagala okwangisa olubiri sente bazibawe baganda bali bakolagana naki ngate butoda yasasulanga ekisente ezabuze ngete binyanga bajja babitente emitu eddame lyange liri ku video lirina beryabo nani bani bakolaki nze me you see for you where people have problems with me I'm not a pretender when I hate bwonkole ekibi warana yes tosonyiwa hapana katonda yasonyiwa mumbuli katonda bwe yasonyiwa ngala basomi ba Bible yatusindikira omwoyo n'atufiirira ku musango ebibi byaffe omukazi yatunda emabega bwati ng'ekibuga Sodoma kisanawo yafuuka ensawo y'omuntu yali akoze eki you see I want to somebody to tell me God who is merciful katonda yasonyiwa abatalabako abazzukulu batuli bazzukulu bakikumi ekwadamu vadikiti yava kwadamu wegerabiriko nga bagikyusiza omusota bwetita obutete omukazi sayansi yakyusiza azalira mumazika kati vadikiti omulusuku yali ekyuseewo nze nkola omusomi wa Bayibuli embuli nti bwe yaleeza amutaba mu kyombo kya Nuuhu baatwala ebinyonyi bibiri ebisigadde byali bimukoze eki ne bajja mwendi buli kisolo bajjangako bibiri nabiri byali biri bya lusiyaga fumi bwomala okunkola ekibi ku nsi mu kabbuli ne mu ggulu tewali kukwatagana tuliddamu ne bubanga gwe kaddokita ali ku kyalo omwana ng'afa because that's my disagreement n'abanyankole tekina ensonga itazava ensonga toyinza kugamba nti bw'okoonona olyawose ekyo tekirina ensonga kirina ensonga kakati enkola yammwe eyo tekakati bugenda kuwandiikako katongole bumulyemu ssente naye ngaakasajja kakabusyengaako kawandiika atiko musikolekisi simanyi muwa biliyoni n'olinya owabukedda lirinya ku mukolo gwange mufu oba omwana afumbirwa emyezi 6 ng'okubana nti ndi mulalu bayise nnyina bamukebera omutwe kulubya ne bitambula wonna nga nfudde amabuga nkolamu ssente ne mulifuti ewandula omulalu. That's why I avoid them. Their people have not seen physically in the last 7 years. Wange bajja bakubirayo yedda liri mu video nebifaananyi n'obibalaga nti ono wemulabako nono banga nemukuba ku mutwe teri wabokedde kuwandika kufa kwange naye bali bati tebamumanyi omuzimu gwe injunction mu court not to make me money okunfuula omulamu. That's your problem. Ebizibu eggwanga lyerinyina ebisinga obungi biva mu kukkiriza kubayooga. Wamala okugyawo 5 billion n'adduka n'agula ekizimbe embwa ne bakanyuka ku president's office ate banjoogereyo tekisoboka. I go home. Tekakati Kadaga ngoyo mumuwadde obutwa Museveni saved Kadaga. Kadaga obutwa bwa developingira mu nnyonyi ndimugamba nti mwali muddukisa namugamba nti musawo mwendo oli mufu. When Kadaga arrived at the airport bamumisana mu VIP ne muddwali bamutwala teyayogera nti Kadaga baga nti mama
mukwata omutwe gw'omwana ne mugusaba mumugere muloko gwe aya nze munange ebyo sibimanyi kubanza sibikola I have no malice kuba eddiini yange gyenzikiririzaamu African gods are very fair ffe tugenda bugenzi wali ne tufukamira nti akoze ekibi nze ndi mwana wa kibungu ajja kusangayo abalina amanya ffe tetuloga naye nze ebyo byabakadaga mbeewuunye Lukwago nali mugundi mu education mwewuunye bakukubye bakusibi omanyi nti Lukwago oyo baamutwala usaidi headquarters ekireka ne bamusibirayo olunaku lulamba bw'aba avaayo n'akwata ku mmotoka ye ku munyolo ye aggulewo n'asangako ebifuta n'abuuza ddereeva we ti emmotoka eno ova kujonza nti ate nti okuva lwe baatuleese wano oli and under the law a permanent secretary cannot go to side. When I informed Kayihura directed his immediate from Chireka. Ngaside de obakazi abatadde amazima abafuse mu kibuga bwe bamasulira abantu babagenda ku oba bali bayora ne babisula mu bala gwe butabiko ne babawenja kale ne bundi ne bababonereza wene Lukwago arrived atanjogera ku mufu wene Lukwago arrived at his office he collapsed in his chair secretary we nakubira abekireka n'ababuuza what have you done to my boss abekireka ne bamuddamu ne bamugamba are you sure he is still alive asikira Lukwago started darkening umutima gwe nga gukendeera was last the cancer institute ne bamujja wano ne bamutwala e Kigali baba jama ne bagezuula nga bwali kusaba okumusota poison ya musaguli koko is only written in Kigali and Goma. Abali Kigali mu ddwaliro the man who tortured him at Kireka emerged ne bamujjawo ne bamutwala e Goma. How can I work with you again? Okuja wonoonya nnyondo nkwasa omutu. There are people I praise. Abo mbeesiimisa. Bakadaga mbeesiimisa. Abayina emitima egyo nze sigulina. No. Bw'onkola ekibi biba biwedde. Lwaki omupiira gugwera mu katimba kange? Tinjagala okubuuza. Lwaki gulooza nti omutima gujja kugwera mu katimba kange? Lukwago ne bamugamba nti yabadde asasula kampuni enkyamu era bamusibe ekifo kye bakimuggyemu bakiwe Uganda. Ono omukazi nassa alina mwana n'abakolera emyaka 10 n'ava mu education n'agenda mu judiciary waliyo miliyoni za dola zebaagala okubba ne bamuyoola n'omusango tegutambula naye bayinza omuyita enkyala n'abakolera emitima egyo imwe gye muyina njagalawo porogulamu zange zonna enkya nompita nkubenyondo nenkwasizaawo omuntu tekisoboka waliyo omunyivutanirwa miliyoni 5 genda oziwe ennyoko